Okay. Oli ku 95.5 ne 98.8 Radio Buddu Masaka gye tusinziira okuba ate oli awo nga tukwasaganya ensonga. Amanya bampita ambassador wakabi nga bulijjo twabagamba ensonga za entertainment owezi kwatagana ku amawulire agakwatagana ku baserebu bamwe tugaba tusaako mu mbeera yonna. Weekend tulabye nti omukulu Wizomanizo okuva mu Mayanja family yachaddeko ekaga wagalamizwa muganda we Radio Moze gwe bali naye nga bayimba mu kibiina kye bayita Good Life. Ebbanga lyo liyiseewo eriwerako oluvannyuma lw'okuba nti avudde mu bulamu bw'ensi. So wiiki y'emu gye tulinamu ate ekivulu era olunaku lwaleero wenjogerera tuli mu kivulu kya Wizo kibayise Memories of Good Life. Yes. Ndino omukulu amwita Ntambi Jimzeo. Yes. Omukulu mu Anisis ategeera nnyo industry eno nga bwetambula wano mu Uganda era teri muyimbi gwenzo mubuuzaako ate n'atabaako kyamwogerako kitegeeza nti endongo agiruddemu. So twalabye essaga yabaddewo oba amawulire agatambudde oluvannyuma lwa maama wa Moses Radio okuvaayo n'agamba nti awaziikibwa Moze Radio ali mu makati ya plot ez'enjawulo z'abantu abamu abaagula wabula nti ng'agamba nti waliwo eyatandise okuzimba ate nti waba azimbyewo nti aba agenda kubika Moze Radio era n'agamba nti nannyini plot eyo gy'atandise okuba ng'azimbamu yabasaba obukadde 3 plus singa webanga beetaazeewo nga tebaagala azimbewo. Abantu bangi bavuddeyo ne bakusizinga ne bagamba nti eno ye Buddo! Eno ye Buddo SS! Wulira Buddo SS! Buddo SS! Kutuusako concert luva okwaya! Fe Buddo live music concert! Ku Serena Hotel Kampala nga 17 August emyaka 25 gye tujaguza nga tuyimba ennyimba tiketi za shilingi emitwalo 10 emmeeza y'abantu 10 ya milioni 3 kale tuyita ba hobbies ne ba OGs abazadde ba well wishers bannabuddu akamwenna tubakoola mujja muwagire kwaya yammwe Buddo ng'etuyimbidde emikolo gy'obwakabaka gyonna tulina ennyimba zaakwo 17 August ku Serena Hotel Kampala biwagidwa Central Bank Skypins Tours and Travel Stream Live Avenue BBS Telefina St. Francis Junior School Buddo Clever's Origin Schools Tegalia Infant School Newman's abakolo b'ompwati Mabirizi Herbal Products Limited tulinawo eddagala eriyamba abaami n'abakyala Simuluzo Man Power Extra Complete Man Herbal Mouthwash Coffee ayambira ddala ffe abaami tulinawo kaama k'abakyala Tightening Powder oyagala okugeza ebbina eddagala eriyamba okwongeza ku balongo oyagala okusereza nabunyaayo oyagala okufunza nabunyaayo enywere Express Water Tightening kadde agoba infection mu baami n'abakyala ate nga tulinawo sabbuuni ono sabbuuni ayamba abaami n'abakyala tulinawo ebizigo by'abaana n'abantu abakulu enkumbi eyambira ddala mu kisenge tulinawo obutiiti ate nga tukolera ne oda yo bakyala bannange ekyama kiri ku Mabirizi Herbal Products nze najja wano nga sina kabina nga sefiringa naye mukwano we nagezesaako ku Thika Body Cream ebbina nenfuna kati nze natambula nsagala ate era nenkozesaako ne ku Mabirizi Lightening Cream ndowooza kasikini mukalaba ayagala omanya ebisingawo kuba ku 0703-73-71-14 bagamba nti mama wa radio tiyayogedde yayokyeza oba yamubalidde ebigambo ebyo kujja ayogeraawo yamukoze bubi era n'omukulu hize bebe cool big size. Yes. Namulabyeko ng'agamba nti mama wa radio kiyakoze kibi nnyo. So ketutandikirawo obuli atujja kuba twongera okutanya ku nsonga. Basically mgamu ky'abawuliza Buddo n'abatulaba ne musinzi okuba nti mutulaba manya ne basaba nti Ntambi Jimzeo nsanyuka okubeera ko one for the first time ne muganda wange ambassador and I think I can't take this for granted. I'm happy for that. First of all abantu bajjukira the background of the Good Life. Beerabira nti omu kwabwe yali mpaji Luwaga okusobola okuba nti bafomingawo kye bayita Good Life. Abasinga obungi bweyogera ku Good Life especially abantu abalina endowooza ennafu n'emitwe emitono n'entegeera entono bajja kugamba nti if it wasn't Moze
Good Life couldn't be there. Now anyway, wasn't before Mose, before Weasel, or before Mose, or anyone, before Weasel, Mose aliwa. Because not to Jukinanti, Weasel was kind of stamp. Yaya ina capital, yaya ina kwa riding glam. Already yaya akoze tuni itamu. Niwankwade Moses yakola Jennifer, but Weasel yali wanja ulonyo. Era abotunira industry nga wetambula ojja kujja kusanga abantu abenjawulo nga bagazaako okunafuya because like abantu bagala nnyo bantu bakola bulungi, abantu bagala nnyo bantu bali beta, abantu bagala nnyo okunafuya mu mbeera endala. Netwesanga nti mu period bweti buli omu ayagala okuba nti abaako nekyakola ekyenjawulo, buli omu ayagala kufuuka star, buli omu ayagala kumanyikwa, buli omu ayagala kwogerwako, buli omu ayagala akola ebintu ebyenjawulo, which is okay, but oli mu bikolamu in a genuine way, oba nedda. First of all, fena tuze tulaba nti sagazi wezizze buli kimu ekigenze okubeerawo. Mosena yakafa, waliwo omuvubuka muganda we amanyikiddwa nga Frank ayina amaaso n'okuba nti alumba Weasel. Yonna gye yeebase ne babba screens mu gundi ne babba emmotoka ne bakola ki ne bagamba nti Weasel aziremedde. Ekyo ne bakivaako. Era waliyo pressure njawulo naye ndiya nagezaako okuba ndiya n'embabazi naye nagezaako okuba nti ateekawo olutalo ne basooka babeeramu awo n'embiranye ne Weasel n'ebisigaddewo but nekidda ku table. Omukyalo ono she's an ungrateful woman. Mama wa Omugenzi Radio. They're ungrateful as a family wenyiza okugambako because I remember waliwo muwala wa Salem bamuyita either Doreen oba Maureen. Doreen I think yali atambula nnyo ne King Sako gata ne DJ Rectangle. We try to celebrating life ya Mose Kaga bagenda mu maaso n'okuba nti oba oliawo omukyalo yaabwe wasente na promising ebintu bingi. Odijukire twali fena I think twali fena omukyalo n'asuubiza ebintu bingi but olw'enkaayana eziri mu abakyala abo family ya Moses etunula nnyo ebyenfuna ebiriwo saawa ezo kyebatunulira bya mu maaso nti even baali batandisewo kye bayita Moses Radio Foundation erina okubeerako nga enako bapartners ab'enjawulo okuli Weasel Manizo n'abasigaddewo ne family n'esigaddewo ogezaako okuba nti baraisinga set n'okola festival egenda okubeera nga buli mwaka nga celebrating the good life and radio and Weasel ogatana legacy ya Moses Radio nga eyo egenda kubeera buli mwaka but abo bakyali bagenda maaso n'okuba nti bagiremesa which is bad. Era abo nagenda mu maaso n'okuba nti mbiraba like we bagezaako okuba nti balwanya because waliwo donations baali bagamba nti waliwo donations ziva Bulaaya era donations eyo abantu bagenda maaso n'okuba nti obaolya bakumamu omuliro nga bagamba Weasel eyo mayanja agenda kulyako ssente agenda kukola ki but even before that abantu tebeerabira nti who are the mayanja, who is Weasel. Weasel mu bulamu bwa radio yali ki yalina big role and a big impact apart from Jeff Chiwa. I think Weasel yali wanjawulo nnyo katono nnyo awo nga tetunagenda maaso twagala okumanya foundation eyo ekyaliyo oba tekyaliyo anti olaba kubanga waliwo omwami omu gwe bayita Serumaga nawulirako ng'agamba nti era y'omu ku abo abalimu eyo foundation. Serumaga munnamawulire yagenda mu maaso n'okuba nti akola ekyo ekintu yes Serumaga yaleeta idea era foundation ne festival nga egenda kubeera buli mwaka but nga bwe kugambye nti ebyenfuna enfuna y'amangu oba okwagala ebyamangu kuli mu family y'aba radio tusikire okuva ku maama kuba kujja kubasenga ku baganda be n'abasigaddewo tebatunulira future investment by looking for survival in that situation. So ekyo kyaleeta project eyokuba nti eyimiriramu era I don't think maybe singa kuba kintu kyali kyatandikako dda but up to date ekigenda mu maaso nakuba nti kirabika ekikulaga nti obaolya waliwo ekyakola ki ekikyagenda bulungi mu maaso waliwo ebyesiba and kyotasobola kuba nti obaolyawo onenya muntu onenya Weasel okitegedde but the family so olaba nti family yaba Moses Radio yeetaaga okwesabira ennyo yes. Kati njagala okubuuza Weasel umama kye yayogedde kimukakatako okubanga y'omu alina okubanga atola ssente ezo ziyinza okubanga zigula erimu ku kapoloti akali awo omukulu omu oba nannyini yagula waawo asobole okubanga aleme okubanga tazimbawo
okujjako okuwuddisa twali fenna ekaga fenna tumanyiyo puloti kyeri awo wakati awo gyebagala okuzimba olwo nalabyawo olabawo nga walabye watanisewo obusingi eryo ettaka lyali lya Moses Radio ne Wizo Manizo Wizo Manizo bagambye alina paati ye side chengulu Wizo Manizo yabalekera bonna yagibalekera Wizo takyalinayo puloti eyo yagibalekera yagibawa really yes Wizo yakwata paati ye nekyo ekibangirizi ekirimu bonna n'agibawa tebaba banjako neyentebe gundi gye baali baguze era n'abawa paati yaabwe okitegeera but I think kino ekintu promoter yakikozesezza okuba nti aboostinga show yaabwe but at the end of the day abantu bajja kulowooza mbu Wizo yabadde anoonya 3% n'ebisigaddewo Wizo si muyimbi munafu Wizo si muyimbi munafu Wizo muyimbi w'amaanyi Wizo okujjako bannayuganda bafuna okunafuya n'emitima emibi they just talk whatever they feel like but otunya Wizo Manizo ne baba kuyimbira ne Moses wabeerangawo ng'ojja kulaba nti Wizo ne bw'omulaba ku stage appearance yokka egenda kukusanyusa byakola byonna bikusanyusa enjogera entambula eneeyisa okitegeera is too attractive ne vocally okitegeera asobola okuyimba tonzi zonna is more talented ye muyimbi wa raga yasooka okuyimba raga awooma okitegeedde ye muyimbi yasooka okuba nti ayimba rege mu raga okitegeedde mu afrobeats nga mu like is much talented but underrated and disrespected by those fools abalowooza nti so okozesa ekigambo ekyo waliwo abantu abalina ego ku mitima nga balowooza nti okunafuya omulala kyekimuyisaawo but nze ndowooza nti bakikola bubi tosobola gamba nti oli tamanyi oba si wakabi ng'akululingidde emyaka 10 plus ate n'ennyimba ze zewakwanirako maama wo kwe baamukwanira wakwanirako ka girlfriend gwe wazaalirako n'abaana ng'ate ogamba that same person mu munafu oba olimba awo wenyini wenjagala nga tunatera okumaliriza nina omuvubuka omu agamba nti yaliwo before nga Moses Radio nga tanava mu bulamu bw'ensi ng'ayogera ku Angel Music ng'era agamba Angel Music ekyaliwo nti era yalimu wakubadde nti abayimbi abamu bayinza okubasawa zino nti bannaaba kubeera nti wamu naye ng'abamu mwalimu Lady Banton mwalimu Sammy Cool mwalimu era naye nga ye n'abayimbi abalala nti singa Wizo kubanga emabega Wizo yavaayo n'agamba nti ekivulu kino sente zinaavaamu yakwatako akasente akamu nkateekeyo ekeeri ewa maama naye oyo muvubuka omu n'agamba nti singa Wizo takola kyeyagamba oba tatuukiza kyeyagamba kijja kubanga ate kimulidde era nga bo aba Angel Music bagenda kuvaayo nabo bategeka ebyabwe. Angel Music ani yalabako wazite lebo o kintu kinyomo ani yalabako record label ani yalabako empapula za Angel Music ne ba shareholders bazo Angel Music mbi yali natongozebwa mu butongole naye yali onga mbu yali onga group ebyambu tebikola ensi etambulira ku facts mazima gatambula Angel Music yalimu ebintu bingi Angel Music yalimu ebintu bingi ne gundi bwe yalimba nga singoze nga mwali tulala mubalala ne bwogamba Angel Music yalimu mwani bwolaba gutameza Wizo Manizo yalimu era it was a reformation of what Angel Music oba Good Life nga bagala gyekyusa because company ya Good Life Barodi and Wizo yali Good Life Magic ochegera ba shareholders kuliko Wizo Manizo ane nani n'omukulu amanyikidwa nga Moses Radio baliko Jeff ne bamujjako ne bakola ebintu byabwe abapya so abantu abogera ku Angel Music tibagimanyi yaliyo mu luvuuvuumo ne bagamba nti Moses ayagala kwekutula ku Wizo era biti ebyo byaliwo ko even pastor yajjira waneeno waliwo entalo nyingi nnyo ne bagamba era gundi agenda va Wizo agenda kwegatta ku pastor nebisigaddewo but still ne bakwasaganya business abantu bameka so kyobola wano ne bava akayimba nti kwetagana okukola ki oneetaaga buli omu yeetaaga munne okitegedde so abantu ebyanjwanjwa bingi mu nti specializations zijja kubeerawo nyingi
abantu bajja kwogera ebigambo bingi naye nga tewali muntu akwalifyinga n'abo abeefuula mbali mu Angel Music beetaaga kukwatibwa because eyo company kyemanyi abagimanyiko batono ne bashareholders gyeri abagimanyi n'abashareholders bayo batono. They are not members, even stakeholders of Angel Music. They just love the art. Nekigambo kye bakozesa but bo era bogamba nti okutegeka si kibi ogenda kuyimbisa nsame kuli agenda kuyimba ennyimba za Moses Lady Banton yagenda kuyimba ennyimba za Moses. Why do you replicate someone's brand nga n'omuntu omulala akyaliwo shareholders akyaliwo oba stakeholder already wizomanizo waali and you're telling me mugwe Samekulu ate simanyi gwani boze kukozesa ekyo bakiyita impersonation okozesa bukujjukujju kubba bintu bitali bibyo oba kufera abantu okiredde because already wizo okubeera nti waali kitegeeza nti a China Red Season na eziba nti olyawo awoninga music n'okuba nti events ezimu manya ga Good Life ne Angel Music yazikwasaganya era permission balina kugijja wa Wizo Manizo tewali muntu mulala alina gwasobola kugijjako awo wenyini era njagala kwongeza ku kino nti omukulu bamuyita King Nulex era yoyo ebyo bintu ebimu byobadogezako kubanga ottaanya ye yabyogedde era ng'agamba disinga Wizo Manizo takola zino ensonga wano wamanga n'atatuukiza byasuubiza mawulire oba n'agamba nti maama we agenda bimukolera nti abantu leero bagenda kujja kituufu era bamuwagire naye singa alema okukola ekyo kyasuubiza buwaddamu tegeka ekivulu kyonna teri n'omu gwajja kuddamu mugambe nyinza kugamba ekigambo kimu oyo boyi w'omusiru okitegedde musiru is just stupid anonya naye watambulira kati gambagambe abantu kyebaagala tebakaka buwagizi abantu okujja mukosa tebasomba busomi tebasooka kunonya sympathy wabula legacy nekyokoledde abantu kyekimataringa omuntu okujja ku concert yo okitegedde kyanaku nnyo nti abantu abasinga obungi ngaabo mubawo okutu nebaba ne platform zosobola namudiscussingako because maybe ideas ze opinion ye ntuufu naye ate kyakozesa okubeera nti ali mu Angel Music kyekifu so asooka akoleyo hit ayimbe afuneyo hit akole amanye engeri gye bainvestingamu mu music before kwagala okunafuya omuntu akoleredde ebbanga. Lady and Wizo tebakoma kuyimbira Uganda yokka, they are African stars, bebayimbi ba East Africa basooka okubeera nominated mu BET Award okitegedde ate nga tebagenzeyo just kubeera nti oba kikinaye nga bagendedde ddala mu main nomination nga alaba wali ku Snoop Dogg alaba Beyonce alaba Rihanna okitegedde bebayimbi abasooka so kati gwe bofaayo n'otandika ogamba biki bw'oba toyagala kujja mu kivulu kya Wizo Manizo abaagala bajja kukola ki bajja kujja ate nekya munnange bwe tubeera ffenna nga tukola olaba ffe ewaka tulina family naye nagambako basiste bane ne bagamba nti bwe tuba nga tukola twazaalibwa ffenna tekinkakatako kubeera nti nkwesibako ku mugongo oba nesibako ku mugongo ekintu okugamba nti kisinza ku nkolagana n'omukwano oli bataba mukwano gwo muganda wange atakwagala tukola ki tomwagala. Mama Moze si yayimba yazaala mpera oluyimba lwa Mama Moze lwe yayimba kyalina ekyenjawulo nti bwe baali bafa eyali stakeholder oba shareholder mu Good Life Magic yasikiza maama we yamwa rates kwebyo bitambula era maama we alina okugabana bwekiba nga kimumanyaga Radio and Wizo unless when Wizo akoze ekintu ekyo Wizo standing alone tosobola agabanako nibogamba nti singa lero like kuwe kichakadima Sunflyers baaliwo simanyo bakyaliwo naye baaliwo nti bwe mwawukana buli omu atandika okukola ebibye kyogamba ziza bafana ne Yamoze bwe baba bagira bacomplaininga nti bwe baba bategese ziza bafana babuuza bafana nti ye aliwa oba tojja oba revenues kati gundi bwe zaaliwo bwe zigenda nga zikola zijja nti revenue meka zebakola enyimba zebakola between Yamoze ne Zabafana nebogenda collecting society oba ku YouTube oba zikola sente meka ekikuuma n'obo yonna nga ekola
omuntu omulamu tasobola kubeera yadde ng'abeera wakabi abeera celebrated nnyo naye omuntu omulamu akyalina chances nnene okuba nti akyusa negasa okuba nti akyusa era oyo omuntu omulamu omuntu omugezi alina mwesibako kumugjaku ekyo kyolina amagezi oba kuwakinga together ne mubwako kyemutuukako n'okutwala ideas oba oli zemugamba ez'omuntu wamu ze yali alina okuzitwala mu maaso naye bw'otandika okubisinga oyo omuntu omulamu asobola okwefunya n'akyusa because gwe tewaliyo nga tubikola naye mu mateeka kigamba nti tugira naye nsobola okyusa ate gwe tomanja because I can stand as wizard. Okyedde Jimuzo nga tumaliriza ntanda ki oba bubaka ki bwenza okuba ng'olekera maama w'omugenzi? Basically maama takkanako kamera togendamu nga toli ready bajja kukozesa ensobi bantu bangi because bannamawulire beetaaga content ate nekira twetaaga trend yeffe ffe tuliwo kunoonya ebyo ebyonoonese obaoliawo n'ebisanyusa ekisinga obukulu kwe kuba nti obulya toddamu okukabira mu kamera because bw'okaaba bw'otyo oba omalamu ekitiibwa kya Moses kye yali alina jjukira yali ye Great Maksudi the Great Moses from the River Nile okitegedde abantu abawa Moses ne tugamba nti twetaaga sente meka ne bagamba nti tusondere Moses kisoboka lwakuba ebintu byammwe tebibira clear so mugezeko okubeera nti muli clear mutereze ebintu ebisobi byezasoba ebisigadde omuleke wizo muleke abantu abakyali mukwatagane n'abantu abakyali abalamu mu building ekintu than fighting each other kinyiza bagamba. Okay, tweyanza amanya bampita ambassador owakabi nga bulijjo ndi wano e Kampala kwa Afrikana ekivulu kyo nawe kinatambulira mujja kuba ate nga muzitegedde ensonga zonna nga bwezitambudde bwizaakoza atya bibadde bitya abawagizi babadde batya so bwebeera mugumu tova ku radio Buddu ensonga zonna zigenda kugwera wano nze ambassador